kiggwa leero kiggwa leero bekiruma kibalume wolololo bebi wange gutako onkubisa nduulu teekamu akatigi yalale wowowowe bambi kwagala nnyo. Omukwano kitegeeza ki? Love eyannamaddala guba mutima nogaka mbeere n'omwana w'abandi siri mulumya naye tali nnumya. Bannayuganda bannange tufenga nnyo ku bakazi baffe. Yenza omusajja alina omukwano era yenza omusajja alina omukwano mu nsi eno Uganda. Era simanyi oba abasajja abalina omukwano bakyaliyo. Yenze yasigalawo alina omukwano. Bwe mba nafuna omukyalo uno nga Mukama yampa ekirabo kino eky'omukyalo omulungi, sigenda kulekulira abakyala kano kalowoozo kabagamba mwagale nnyo abaami bammwe mubawe ekitiibwa. Nze ne bwe mba nfunye omukisa kugenda mu America ngenda ne mukazi wange sobola mwenda kupoza okujjako nga ye yanyinziiko naye ng'ekituufu kyenyitala Trump nkwagala bano ababiraba byonna bambi mukitwale nti omukwano gwa nnamaddala. Kibaleko obulamu buli sitere weyagala ebyebyefubyekinyonya osekera bambiri ebewa mwe baki tekapera envumbula osekera era ono omwana alina okulaba taata kiki kyakolera maama we. Kale ebintu nga bino abasajja nga gye bali balina ssente, sente zibayitaba naye nga tasobola kujjukira mukyala we kumukolera kantu nga kano. So ate kantu katono nnyo tekatwala lunaku lulamba, just seconds, 1 hour okubeera nga mukyala we omukyakasaako ofunanga akadde. Abasajja muli mwina ssente zibayitaba naye ng'ebyaddala nga mukyalawo tofunangayo kadde muwa kugamba muwa kadde kugamba ofuna olunaku otteyo olunaku lumu. Oli businessman naye ng'oli musajja naye mbadde nsaba ottengayo olunaku lumu okyakazengako mukazi wo. Nze ndi musajja eyeekoledde erinnya, sirina ssente nnyingi nti ziri awo naye olunaku lwa Valentine nali mu kupambana, nali mu kuyiiya naye ngamba nti awo olunaku olwo ngenda funa olunaku olutuufu lwe naaba nga ndi firi nange mukyala wange mubeererewo osegera. So bino ebintu bye tukola si ssente nnyingi. Omukwano gubeera mukwano, omukwano gubeera mukwano. Omukwano kitegeeza ki? Love eyannamaddala guba mutima. Oba wasalawo nogaka mbeere n'omwana w'abandi siri mulumya naye tali nnumya. Naye osanga abasajja afunye omukyala mwaka gumu oyo agobye alese mulala segera. Naye nze maze ne mukyala wange kumpi kyenkala myaka 9 ndi naye tetwawukanangako tetulwanaganangako wabula tubeera twezimba ng'abaagala nawe beezimba ka bizinesi nakamuteerawo era akayina kamuwa kasente akatoloto osegeera.
ndoza mulaba byebyo byetubagamba. Bannayuganda bannange tufenga nnyo ku bakazi baffe. Ekitonde kikazi olina kirabirira nga bw'olabirira omwana nga yakazaalibwa. Omwana waba yakajja ku nsi omulabirira paka bwakula n'omuweera paka university. Kati ekitonde ekikazi tebakibonyaabonya. Era abakyala abali mu nsi ez'enjawulo kino mbawadde kyakulabirako. Ddaba mukyala wange wuuyo tetuli bagagga nnyo nti oba tulina ssente, naye wabula omukwano gwa nnamaddala gubayita omukwano okusupa. Era ekifo kye tuzemba kiyita Marias. Era ekifo kino kisangibwa Bunamwaya. Kyekifo ky'osangiddwa okuleeteramu mukyala wo. Kisangibwa Bunamwaya, kiri ku kkubo, kafo kasirifu nnyo. Kugamba omuleeta mukyala naye naga ddala mu kituufu bawanga njagala. Bakayita Marias. Kasangibwa Bunamwaya. Maatwamu. Yenza omusajja alina omukwano. Era yenza omusajja alina omukwano mu nsi eno Uganda. Era simanyi oba abasajja abalina omukwano bakyaliyo. Yenze yasigalawo alina omukwano. Era abasajja mbawadde kyakulabirako. Kantu katono nnyo ke kabeeza omukyala ewaka n'abeera nga tawankawanka, kyakusaba kimuwe, zanviiri zimuwe, engoye zimuwe, buli kimu kimuwe, empale gimuwe, akaleega, buli kimu kimuwe. Tetuli bagagga. Wabula akasente ke tufuna katonotono ke tugatta ne ndeeta mukazi wange ne mwetako awo. Nzaani enagamba bwe mba nafuna omukyala ono nga Mukama yampa ekirabo kino eky'omukyala omulungi, sigenda kulekulira, sigenda kwabulira. Mpozi ekiri twawukanya kulibeera kufa. Bwe ndibeera nkyaliwo ku nsi nga ndi mulamu, bino byonna byenkola ate n'ennyumba girinde. Zijja gikubuulira nayo girinde. Nga bwe nkola bino nayo girinde, ojja giyingiramu weebake n'abaana bo, mikwano gyo, baganda bo, taata wo, balijja ne babeera mu nnyumba eyo. Abakyala mwagale nnyo abaami bammwe. Abakyala kano kalowoozo kabagamba, mwagale nnyo abaami bammwe, mubawe ekitiibwa, mubagondere. Tuli mu kulya ku ssente. Tuli mu kulya ku ssente ntonotono si nnyingi. Kapere. Soka weyanjule. Abatulaba mbasaba vidiyo eno mugirayikinge, mugifollowinge, mugisharinge, ate okomentinge, ate osubscribinge. Muganda waffe Faruku tukwebaza nnyo olw'omulimu gwonna gwetukwasaganya okubeera nga olaga ebintu bino eri abantu. Abantu abasinga omukwano gwabagwako tebakyalina mukwano. Omusajja aba ne ssente n'agenda mu bbaala n'anywa ne banne, bw'amala okulya ssente ziweddewo atamidde adda ewaka, akuba oluggi. Oluusi omukazi bambi aba tawulidde, waggulawo n'atandika omutimpula amukubye. Akuse atamidde olwo, akuse atimpudde mukazi we, takomyeko akubye n'abaana. Ate bennyini bazaala. Tekiba kya bugunjufu nnyo okubanga odda ku mukazi wo akuzaalira abaana n'akoleza n'engoye, buli kimu n'akikola ate ng'omukuba. Kati gwe n'osalawo. Nze ne nsalawo nti nze mukyala wange siri mukuba, sirimulaza nnaku. Manyi kintu kulaga mukazi nnaku
n'omubonyabonya n'omukuba tomuwa kyayagala takola ki osekera wuyo mulabe anyirira tumulabe oyinza okuba owayiriza omukazi alina enkwagulo mu mugongo zimujjuddeko ate omulabako enkwagulo omulabako enkovu yonna nti mpiza Kapere omulabako ekintu kyonna talina nkwagulo abaana be tebanyirira abaana banyirira sirina ssente naye laba omukazi naye ate abalina ssente osanga mukazi we nga musiiwufu kiva ku kyekyo simanyi matram kama matram ogamba otya kiki wano kikyoliko masala eno gye bayita waweeru muli out omukulu akoze atya abikoze atya agambye atya mwakikwasaganyiza mutya lwaki akuleese wano lwaki andeese wano olw'ensonga nti alina olunaku olwali lumubanja olunaku lw'abaagalana otyo kati n'agamba njafuna olunaku newa Valentine we naba eyiseeko nkutwale akatono konna kenaaba nina kenja okuwa akutwale weeyo gye yagamba yali agambye kuntwala ku kifo kiri ewo namwaye bakiyita Mairas yeah. N'akuleeta ku Mairas kati muli kuki wano tuli mu masala tuli mu kulya buli kimu era okiraba ku mmeeza lwakuba naye esabye essowaani yo nze ffe tujja kulya kaakati biki bye mulya omukulu alya awodalinze biki bibyo oba awodalinze chips ne chicken nze ndya nkoko olya nkoko yalya mbuzi ye wa mbuzi gwe omugambye odalinga byonna byoyagala yali kyayagala gwe omugambye otya nze mugambye asabe kyayagala ye nasalawo n'agamba kalya embuzi Kapere wanyiiga naye bakomediyani banno bagenda kwetuga Kapere banno bagenda kwetuga ati kino nkiwa eri bakomedians bannange maliyaki tunula mu kamera maliyaki oli sita naye olina olaganga mukazi wo obwasita nawe omutwaleko Awutu Amooti mukama wange gwe wanfuula kyendi Amooti omubalanguzi naawe funa akadde otwalenga obudde mukazi wo omutwalengako Awutu maama w'abaana bo akuzaalira abaana bagambeko ani omulala oyo magundi ono Kapere oyo Kapere sobanyi oba embaga gye yakoze kati embaga ogikola oba olaze mukyala w'omukwano obogera kuwasa bufumbo muteeka waka embaga ya Mariaki wabitege ya Kapere omukazi yadduse simanyi yaganje eyo gundi embaga ya Kapere eya gundi ono Kapere omukazi yabivuddemu yamudduseeko naye atagenda bibeeramu bya kifere n'abakazi nabo bayaaye basooke banyonyereze omuntu basooke banyonyereze omuntu ki Kapere yasaanidde okubeera mbufumbo oyo omuyaaye bamagundi bano Maulana bagambe Maulana nze Maulana sirabangako mukazi wammwe ng'amutwala Awutu bw'abatwala Awutu bakola bati babakende mabando na basanga abakazi abalina ku ssente ndowooza ye nga kkubira Maria kyakwagaza simanya nsumbuwa osekera so omulala ani omulala bakiko bamadrachi bagambe madrachi kiko mumeza byulazi birefu nige tulabanga kuwe mutwala abakazi bammwe Awutu ali kugenda nakunvuma nze newonvuma kiro newonvuma nowoga nti Kapere afaanana bubi Kapere alina enkobe kati enkobe yekyakaza omukazi enkobe ekyakaza omukazi bwagamba Kapere oli mubi ofaanana bubi simanyi biki bikoze bitya ebyo tebikyandya baani abalala boogambako abalala aleka abakazi baabwe bakomedians bangi sitera bamenya bamalayo tenten talina
Tenten talina ye bambi. Tenten ye bambi. Senga sebanga ye. Senga sebanga oyo muyayi. Asebanga. Yali atakazaako ku mukazi okuliko gamba nti ze nkuŋŋaanya ssente za bibiina. Sebanga yaliwo okuŋŋaanya ssente za bibiina. Nze era ssente za Sebanga sirina kyenfunyeemu. Tomulabangako n'omukazi we Awutu? Nali mbisanga wa? Yagenze yali nnyonyi wano yagenze mukazi we. Simanyi. Teyagenze na mukazi. Nze ne bwe mba nfunye omukisa. Kugenda mu Amerika ngenda ne mukazi wange. Naye mukazi omwagala ebya ddala. Kapere. Mukama Faruku muyina eddiini nange n'eddiini. Allah kyakuwa nga kikuleetedde ng'omukisa tulina kibonyabonya. Lwaki obonyabonya ekintu ekyo? Kati sooka omuliiseeko sagala byakugira omunywese ne kagundi simanyi guno munaanansi. Asi munaanansi katunda ate omunaanansi gujja wano mu woteeri. Muliiseeko. Kapere. Kapere. Ekayo kamera. Kapere. Muliiseeko omukazi. Omukazi muliiseeko. Tetwagala byagamba nti ebintu si bya ddala. Omukazi muliise. Omukazi muliiseeko. Bw'oba ogaanye kayeeriise. Kwagala nnyo. Gabe neeyagala. Nange nkwagala nnyo mukwano. Thank you. Webale ddala by'okoze. I love you so much. I love you too. So much. Sooka omunyweseeko guno si munaanansi. Si bwe kiri? Si munaanansi. Munyweseeko kantu bannange laba laavu gwe. Sooka otesitingeko. Nini bajoga nti namwadde obutwa. Kali katya? Kali kiriya. Meera's Cafe. Ak'okunywa kano kakuwadde. Kapere ogamba ki? Mukazi mugambireko obugambo ng'omunywesaako. Olinga amuwa egundi amaze okunaaba mu ngalo. Mugambe. Ak'okunywa kano nkakuwadde. Ondowozengako ne mba nga siriiwo. Ne mba ngenze safari ngenze kunyoonya ssente. Naye buli w'onuumira ng'amangota oyogerenga ku linnya lyange. Mama Trump tokwata ku giraasi. Mugambe Kapere. Mama Trump ebintu by'okugira. Akatunda kano bakankamulidde. Naye buli w'onuunywa nga akatunda kano ne naabanga siriiwo. Ondowoozengangako. Buli w'onoomera nga amalusu ondowoozengako ng'ate bw'oyogera erinnya lyange. Nkwagala nnyo. I love you so much. Nange nkwagala nnyo. Namugambye ate ki? Mugambye. Essanyu limutta. Yesu omukazi. Yesu omukazi akatunda. Dear baby. So ne katola kano olewe kawooma. Kakunyweseeko otegeere. Ekyala. Matram. Enkoko eno. Koko ya Meera's Cafe. Sure. Eno enkoko njikuliisa. Enkoko eno mpanga ekeera kumakya n'ekuukulima naye ebeera ng'etuzuukusa tubengako emirimu gye tukola era okitwale nga ekikulu ennyo ddala kwako nkwano. Muliisa omukazi. Kwagala nnyo.
Matwa. Sebo. Obadde oyogerawo kyawo. Sina kye njogera wabula ssanyu lyokka. Soko muliseeko. Ate bantu banagamba nti si. Nze sina bingi bye ngenda kwogera. Wabula kamuliseeko kano. Kapere bakuliseeko. Omukyala akulisa. Kankuliseeko kano mukwano. Weewale nnyo weebalire ddala nkwagala nnyo nga bwe neeyagala. Osinza abasajja bangi lindako. Owulira otya Kapere kiri kirya? Ebyo njagala. Benjagala ebyo. Yeyagala? Kakunywese Katonda. Kakunywese Katonda. Ogenda mulisaako kanyama k'embuzi? Nja mulisa. Okay. Muwe Katonda anyweko omwana ttu. Kankwene kajwisi kano onyweko. Kapere? Kakuwonya enkalamata. Omutwe ku baloboni. Kapere? Soko nnyonnyola abantu. Ekituufu kyo bya ddala. Faloko. Siri musajja mukulu nnyo nti oba nkuliridde. Nze nina emyaka 35. Tegeeza tegiba myaka mingi. Oba muvubuka. Kitegeera. Mukyala wange muto kyemmanya ali myaka nga 24, myaka 23. Omukwano buli obeera n'omukyala we baako bye weerabira nti kati neerabira abawala b'ebweru. Abeerabira. Wabeerabe? Newe mba ngenze safaari. Newe mba ngenze safaari nga ngenze ku show. Nemala okukola bulungi nnyo ntambula nzira mu looki. Kwebaka? Kwebaka. Kati Kapere? Ku Maama Trump naawe ani asinga ebbuba ku munne? Tubeere kiriya. Tunula mu kamera. Ani asinga ebbuba? Kuggwe naye. Maama Trump alina nnyo ebbuba. Alina nnyo ebbuba ate tayagala andabe n'abawala bonna. Oba kubeeriraana era akubuuza oyo ani. Saagala kummanyira oyo ani. Nomugamba abo bakwano bambe batuba ku ssente. Kubanga bwe batubeezaawo batya. Segera alina nnyo ebbuba. Kamubuuze Matra. Sebo. Bw'olina nnyo ebbuba. Alimba naawe. Ani asinga ebbuba? Oyo. Oyo. Ki ekiraga? Yakusangako ne bakasitoma. Era atera okunsanga nabo n'ayomba. Alimba. Bugambo ki bw'omusibirira musajjawo because basajja batono abakola bino ebintu ma Trump kati musajja yeevuddemu akulese Awutu. Tugenda kwogerako ne bannannyini kafo kano. Kafo kalungi nnyo kasangibwa wano Bunnamwaya bakayita Mayor's Cafe be bawadde Kapere ne bagamba Kapere jangu weeyagale. Ngene bampa byonna era obira okusowaani kw'ebi. Okuse tetuwagala ate okomplaininge. Nzikuse. Byo odalinze bikumala? Bimala ate bagaba bingi ate bamanyi n'okufumba. Bamanyi okufumba? Bafumba bulungi. So oli happy? I'm happy. Muwe obugambo bw'omukwano naye amala akuyimbire yakayimba oba omuyimbira oba yakuyimbire kibeere nga kye kimu. Muyimbire. Agambo ge nsobola omugamba nti mwagala nnyo nga bwe neeyagala. Sisobola mwabulira mpozi okuggyako nga ye. Sisobola. Ntunule maaso ndaba otunudde mu sowaani. Mugambe. Sisobola mwenda ku mpozi okuggyako nga ye yannyiinzeeko. Naye ng'ekituufu kinyitala Trump nkwagala. Bano ababiraba byonna bambi. Mukitwale nti omukwano gwa nnamaddala. Byaddala? Byaddala. Musajja njagala. Owaye. Omukyala. Wolololo. Baby wange nkutako onkubisa nduulu. Teekamu akatigi yalale. Bambi kwagala nnyo nga baby wange nkutako
Nkubisa ndulu tekamu akakijikole Matram, Kapere chicho tagenda mwera birako. Kapere, chicho cholaba. Kapere abasajja abalala kye batalina. Kiwalaba mu Kapere. Chicho walaba mu Kapere abasajja abalala kye batalina. Kyotagenda mwera birako. Kala ansanyusa. Gyakola. Asinga bangi. Asinga bangi. So akusanyusa. Ansanyusa. Kapere chicho walaba mu Mama Trump. Mama Trump kyena mulabako kyala alina empisa kyala muwulize kyala yatya bbaawe kye Mama Trump mukyala mukozi ewaka bwemugamba nti ngololera olugoye alugolola bwemugamba nti longose engatto zange akola ki azooza aziteeka ku musansikala. Mama Trump ye muntu akufumbira kyayimbudde naye mba ngenda kukola nemugamba nti enkya ku makya ngenda kukola azuuka essiro sanga 11 nateerako kyayi ate natwala n'abaana ku ssomero ya kina mulabako mukyala mukozi mukyala amanyi ennaku ye mukakase titoli mwabulira mukakase. Mama Trump kino ekintu kyenkola sabira kintu kino sijja kukowa kiisa mu kamwa kange nsabira tufune amaka amalungi ag'essanyu ag'emirembe tufune ekifo we tunaawummuliranga n'abaana baffe ate nga amaka gaffe kubanga naffe tukoye Grand Road okukeera nga tukonkona ne kulowooza nti ssente zibeerawo buli kaseera. Kati Kapere nga tumaliriza kyekiddako wamuva wano kyekiddako ekiddako amanyi ewaka tubeera ku mizigo tubeera ku mizigo kubanga nze saagala saawundi olunaku olwakuba mpummuddemu olwaleero leero mu Mande ennaku z'omwezi ziri 28 omwezi ogwokubiri February mpummuddemu naye nfunyeko akafo kano Marias kalina wooteeri kubanga kano akafo tewaliwo baba bazzi tewali nze nzekka nze ndiwo mpozi ebisenge bibinaawulira sauti kubanga ewaka bajja kubeera bala Kapere yakamala okuzaala omwana ataano kuzza ku mwana nze ndesa mukyala wange kumusanyusa nanga nsanyuse ng'omusajja. Kiggwa leero bekiruma kibalume oba oli mukyala bambi naawe nyonyo omusajja atuukiridde oba mubi oba si mubi oba mulema oba si mulema wadde alina ssente oba talina ssente sente tezigula mukwano sente tegula mukwano sente tegula mwoyo n'oba oli mulwadde sente tegula bulamu. Buno bukando bwaki wano bwe bubabeezabeeza buno bukando bwe butubeezabeeza butubeezabeezaawo jewa amataala ng'obudde bukyali musubscribinge subscribe lw'okuona mu kadaako obeerako kyotwongerako lw'olikinga vidiyo eyo obeerako kingi ky'oba otutuusaako lw'oshiyalinga obeerako by'otutuusizaako ddala era ewala lw'ofollowinga obeerako bingi nnyo by'okola ki by'otuwa n'abatannabifuna nabo basobole okukola ki okubifuna. Mbaagala nnyo bakomedians bannange saagala muzimbe mutima nga nkoko basaagala muzimbe mutima nga nte kutomera bantu kubanga ente bwezimba omutima ekutomera butomezi Mariaki Bamadiraki Nkiko Bamaulana Kapale nawulidde mukyala we yannubye Amoti jangwe waka nkuyigiriza engeri gye bakola ki gye batwala omukyala Awutu
jangu naawe temuzimba mutima wabula munsabire buwanguzi ekiro kya leero kye ŋŋendako munsabire busabuzi buwanguzi na favor buli kimu neyanziza neyanze abali mu nseze ebweru bannayuganda bannange wenna bankuba kyeyo kyemanyira mujja kusanyuka mugaya Kapere ekyo tukoze tulalabira Mukama kyanaaba atuleetedde mu maaso gaffe naye nga kyetusaba mutusabire tusobole okufuna amaka. Mama Trump kubanga akoye emizigo akoye eŋŋambo akoye byonna kubanga nawe akasente bakatuta naye akasente ke Uganda nako kaweerege so tweyanza nnyo tweyanzeege. Amanya nze Alani era nga nze manager wa wano ku Mayiraz Kafan Lounge. Ekifo kyaffe kisangibwa Bunnamwaya kumpi ne Toto. Omuntu atamanyi Bunnamwaya omulagirira oti? Anti omuntu atamanyi Bunnamwaya ojja kumpi ne Toto Bunnamwaya opposite Mother Care Preparatory School. Okisangibwa ekifo kyaffe waggulu wa supermarket gye bayita Dia Supermarket. Mukola biki wano? Tukola emikolo tusobola birthday parties. Tulina gardens zaffe ziri wali wansi. Ndowooza nja kufuna bufunyi obudde nambule ekifo kyammwe bulungi nnyo. So mukola biki? Tukola birthday parties, baby showers, tukola graduation parties, tusobola okwanjula embaga. Because we have the capacity. Tulina mbaga y'abantu bameka? Ne baba 100 Mukama wange tubakola. Ebyaddala? That's good. Era temugana kujja tuwagirako. Byonna tubikola. Ndabye Kapere musajja wange Kapere nga ali wano. Mwakikoze mutya? Munaye Kapere oyo golaba. Ku Valentine alina ebyamukwatamu awo ndowooza. Natasobola kutuukiriza mulamwa gw'olunaku eri muvunanyizibwa bwe. Okay. Kakati ffe nga Mayiraz Kafan Lounge ne tusalawo omwami oyo tutuukirize okwagala kwe kubanga naye teyayagala obutatuukiriza mulamwa gw'olunaku. So ne tusalawo leero ajje tumukoleyo tumutimbireko specially then yeyagale naye ayagale alage omukwano eri mukaziwe. So kyemubaddeko? Kyetubaddeko leero kyokka. Amina, mwebale nnyo mwebale ddala. Ife wano tukola fast foods, omuzungu zayita Arakat foods. Arakat menu. Oda gy'otuwa tugikolerawo ne tugikuwa. Emmere yaffe ebeera fresh, juice waffe ebeera fresh, chai waffe ebeera fresh, buli kimu tukikolerawo ne kikuwa. Juice si munanansi? Si munanansi. Ogirodi. Tetutunda munanansi bannaye. Tuli basajja n'abakyala abasiraamu wano eno. Era ng'ebintu byonna bikwasaganyizibwa ku haramu. Tetukwataganya. So emmere yammwe eri halali? Emmere yaffe eri halali. Ekifo kino kigazi bulungi kinene bulungi era nga bw'olabye nsuubira bakulambuzaako n'olaba ku bifo ebyenjawulo bye tulina mu muneeno. Tulina rooftop, tulina gardens, tulina sokola conference halls, we have a conference hall, tulina VIP lounge, tulina restaurant nini namu VIP wasobola otuula. Kuba walinda obusozi bwonna Kampala yenna oba osobola otuula eno rooftop gye tuddeko by the way. Rooftop? Era bw'otuula eno oba osobola olaba ekibuga kyonna. Nga bw'olaba. Oli Sigundi. Oli Freedom City, oli Namasuba. Freedom City. Nyanama, yibe eri mu kibuga. Kololo biki. Nga bw'oba olengera. Akapo k'amaanyi. Bw'otuula eno waggulu. Oba balaba kye bakola mu kibuga. So akafo kammwe musobola okwakomodatinga buli muntu. Kapere muntu waffe atuwagira. So twasazeewo naffe tumuddize. Eyaffe emmere yaffe terwawo ewooma ate eba fresh. Bagikolerawo terwawo ewooma ate ebeera fresh. So omuntu yenna gw'olagirira mulagirire bulungi abeere ng'ategerawo kafo kano. Yenna abayagala okujja ku Mayiraz Kafan Lounge esangibwa ebunnamwaya kumpi ne Toto. Kumpi ne Toto? Opposite Mother Care Preparatory School. Opposite Mother Care. Omuntu wali eyo njagala ka delivery. Ka delivery tukakola. Oba okaagadde otukubira essimu then tukola ka delivery. Essimu yo weeri? Essimu yo kweri era ku page zaffe tugitimba. Babasanga wa watuufu wa ne wa? Ku Facebook tukosa Mayiraz Kafan Lounge. Then ku Instagram tukosa Mayiraz Kafan Lounge. Oba si kyekyo ogenda ku website yaffe www.mayirazkafanlounge.com. Mwina ne website? Tulina website nga muli active nnyo. Restaurant gundi ebifo bino nga tebiteraberako na website. Kyaffe munnaye kinga wookirayo ekifo kya classic. Tuba tuneba ne website.